Aroni ye nabbi we. So Mukama atufuula ekintu ekirala mu mbeera ze tuba twagala okuyitamu. Njagala okulisaayo nnyo abalwanyi ababadde ne His Excellency okugenda okujjukira mulwanyi munnaffe Nabukenya. Mukama abawe omukisa. His Excellency ya emphasizing nnyo ekintu ky'oku okubeera n'empisa. Kubanga Museveni ayagala asooka atukyuse amanya erinnya lyaffe erya revolution ayagala ddikyusa libeere ly'abayaaye. Nkugambye omuntu bw'akukyusa erinnya akukozesa kyonna ky'ayagala. Ne Katonda bw'aba akukyusa asooka kukyusa linnya. Abaana bwe muba musoma CRE Senior 1 basookera ku lubereberye sura 12 Abraham oyo bamusetinga ne kwesi 4. Mukama bwe yali ayagala okudiringa ne Abraham yasooka mukyusa linnya. N'amugamba si gwe Abraham, gwe Abraham. Ekitegeeza jjajja w'amawanga, jjajja gwagenda okubeera entandikwa y'okukkiriza. Ne Sarai kati takyali Sarai ye Sara. Ne Katonda asooka kukyusa linnya, asooka kukyusa kifaananyi. His Excellency bwe yali ayingira mu bintu bino Katonda yasooka mukyusa n'amuggyayo eri. Gye yabadde atulaga enkovu z'alina ku mikono yeebabulababula yenna. Naye Mukama yasooka n'amukyusa erinnya n'amugamba tokyali Bobi Wine the bad man. No, kati oli principle. Katonda asooka kukyusa linnya. Kyova olaba ne Museveni ayagala kusooka tukyusa linnya kutuye abayaaye abakozi b'effujjo. Nti Museveni bw'atuyingiza mu kakunizo kaako tukyusa erinnya atukola by'ayagala. Kyova olaba ayagala akutega emmundu akukwate ng'omuyeekera. Temukkiriza bakyusa erinnya olw'obubi. Ne Katonda asooka kukyusa Ibulayimu. Ne Sara n'amukyusa. Musa amukyusa amugamba kati oli Katonda. Kati ne Museveni ayagala atukyusa erinnya for what? Mu bubi. Kugamba bw'aba akuba akube bayaaye, bw'aba akuba akube babbi, bw'aba akuba akube batemu, bw'aba akuba akube bayeekera. No. Tumukubye hands down. Addangamu. Kali tugenda mu kigambo kya Katonda nno kati. Awo twasomedde ne ku John chapter 4 verse 46 to 54. Omusajja omukungu eyagamba Mukama eyagamba Yesu nti bannange nyamba tugende ewaka omwana wange nga tannafa. Yesu namugamba omwana waawonye. Omwami nakkiririzaawo. Era Yesu yamugamba genda makubo go omwana awonye. Omusajja n'agenda. Enkeera n'afuna amawulire nti omwana yawonye. N'ababuuza yawonye essaawa nga mmeka nti nga 7. Nenga ze essaawa ze yayogereddemu ne Yesu n'amanya ensi y'omwoyo yo yagenze n'ekola ky'erina okukola. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:9 omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola. Osobola okuyimirira wano n'otuma omukono gwa Katonda e Uganda ne gukola. Katonda talina barriers mu nsi, talina visa, talina kino. Oyimira wano n'omutuma mu US. US n'omusindika wonna omukono gwe ne gukola. Yesu yagamba omusajja go your way. Genda mu makubo go omwana awonye. Tugeze mu kigambo kya Katonda. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwaleero Mukama. Tuze Mukama mu kiseera kino okusoma ekigambo kye kitukuvu. Tusaba okosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Ekigambo kino kiganye Mukama kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira. In Jesus' name. Amen.
obwakabaka nsooke nani waliwo obwakabaka Katonda bwe yateesa okukola obwakabaka obw'okukulembera abantu be n'abuyinstolingamu obuyinza nga bakabaka abawuliza ku buyinza bwe. Waliwo ebintu ebisobola okujjawo obwakabaka dirwe buvaawo. Obwakabaka buvaawo senga buba bunyinzizza Katonda n'abusimbula. Obwakabaka busobola okuvaawo senga bulegeza abalabe baabo ne babusinga amaanyi. Obwakabaka busobola okuvaawo senga abalabe bo senga bakusinga amaanyi oba ne bakusinga amagezi. Obwakabaka busobola okusaanawo oba Katonda ye yennyini n'abusimbulawo. Naye nga tetunaba kutuuka eyo, waliwo obwakabaka Katonda bwe yateesa okuwa. Mukama bwe yali ainstolinga obwakabaka mu Isirayiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ey'omunaana. Bw'osoma awo okujja, Mukama yabannyonnyola obwakabaka bwe bugenda okubeera ne kabaka bw'abeera n'obuyinza na biki ne roolo z'obwakabaka. Ffe kye tulina okukola ewakabaka ne kabaka kyalina okukola gye tuli. Ne bamugamba ffe tujja bikola naye kasita abanga tunaafuna kabaka anaatulwaniranga entalo zaffe. Nabagamba mujja kuddukanga mu maaso ge, mujja kusindikanga emmotoka ye, mujja kulundanga ente ze, munaatoola kuzammwe ne mumuwa. Ne bagamba ffe tubikkiriza byonna, ffe kasita abanga anaatulwanira entalo zaffe. Eyo gwe mulimu omukulu kabaka gwakola eri abantu be. Era immediately nga Sawulo yakamala okutuula ku ntebe, yasooka n'abba obwakabaka bwe bayita obwa Nakasi. Nakasi yali ayagala kumanyira Isirayiri, yamukubirawo nga lumu Isirayiri n'emanya nti kabaka waayo asobola ogirwanirira. Kabaka abeera n'obuyinza nga taddibwamu. Obwakabaka oba kabaka ayinza okuggwawo bw'aba atudde n'atakola kyalina kukola. Njogera mu Bayibuli, gw'omanyi gy'ogenda obbiteeka. Labayo wano. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But owulidde obwakabaka we bwawabira. Ife tukyakyanca tusanyuka tukyakala mbu tulina kabaka, simanyi mbu twakomyawo obwakabaka. Nga Museveni agamba those people, we told those people. No. We told those cultural leaders nti ffe twagala kabaka era ffe tumanyi tulina kabaka. Museveni amanyi alina mukulu wa kika. Abakulu b'ebika be ba traditional leaders. Abakulu b'ebika, ab'obusolya, ab'amasiga, ab'ennyiriri. Abo be ba traditional leaders. Kabaka abeera kabaka. Nti batulimba nga Museveni nga kye batulaga enaggalabi kye batugamba si kye bakola. Bo baleeta mukulu wa kika. Obwakabaka ne bufiira awo. Wulira kabaka Bayibuli gweyogerako. Naye nze n'ennyumba yange tunaaweereza Mukama. Amiina.
nze n'ennyumba yange tunaweereramu. Wulira obwakabaka Katonda bw'ayogerako. Buwulire bulungi. Mubuulizi 8:2 kuweerera ebigambo nti okwatanga ekiragiro kya kabaka era kyova okola bw'otyo olw'ekirayiro kya Katonda. 3 toyanguyirizanga kuva waali, tolemeranga mu kigambo ekibi kubanga akola buli kyayagala. 4 kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza era ani ayinza okumugamba nti okola ki? Owulidde Bayibuli bwegambye oyo ye kabaka Katonda gwe yainstolinga. Kabaka Katonda gwe yainstolinga era gwalowoozaako yoyo. Wulira kanzireyo olunyiriri lumu ku lumu. Mubuulizi 8:2 kuweerera ebigambo nti okwatanga ekiragiro kya kabaka. Nkuwa amagezi, nkuweerera amagezi ga bwereere, nkubuulira ekigambo kino okwatanga ekiragiro kya kabaka. Era kyova okola bw'otyo olw'ekirayiro kya Katonda. Kyovanga okola bw'otyo kubanga obwakabaka kirayiro kya Katonda. Nkuweerera amagezi okuwuliriza kabaka kyaba ayogedde kuba kirayiro kya Katonda. Kansokeni owulidde ekirayiro kya Katonda. Katuwulira. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But ebyo bye bikola obwakabaka. Ate network ebadde ki? Julie, network ebadde ki? Ebyo bye bikola obwakabaka. Museveni agamba tabeera na buyinza kukuŋŋaanya misolo, tabeera na buyinza bwa lukiiko, tabeera na buyinza bwaki ekirala? Legislation, taxation and administration. Tayina kintu kyayinza kwekolerako mu bwakabaka bwe. Obwo tebuba bwakabaka nti Museveni wuno wanaamenye ekirayiro kya Katonda kubanga obwakabaka kirayiro kya Katonda. Mu Mubuulizi Sulemaani agambye okwatanga ekiragiro kya kabaka. Mubuulizi 8:2 kuweerera ebigambo nti okwatanga ekiragiro kya kabaka era kyova okola bw'otyo olw'ekirayiro kya Katonda. Okwatanga ekiragiro kya kabaka kubanga obwakabaka kirayiro kya Katonda. Nze sigenda kubeera munnanfuusi ng'abannaddiini abalala abasiiga akazigo okulaga nti waliwo obwakabaka nga tebuliiwo. Ago ge mazima. Muli bannanfuusi. Yes, njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwa kabaka waffe nti Mukama amuwadde, kubanga omuntu oyinza okuba nga tokitegera. Introduction eri bweti. Kabaka yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1955. So emisinde tugidduka nga bye bimu ku bikujjuka ebigoberera amazaalibwa gwe. So eyo wiiki zonna eyo ebbanga yonna tubeera mu mazaalibwa gwe, mubeeramu ebintu bingi, bulungi bwansi n'ebirala bingi nnyo. So kubanga ojja gamba ate iyi ate luli ate no, waliwo ebikujjuko ebisookako nga tugenda mu
mazaalibwa ge. Kati nze njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwe n'okumuwangaza ng'omuntu, naye ku ky'Obwakabaka twalibwa z'amaanya. Obwakabaka bwe bwafutyankibwa to the extent nti bamulabanga traditional leader. Omugenzi Lwomwa ye yali traditional leader. Era ne bamusikizaawo awo traditional leader omulala akulira ekika ky'endiga, abo be ba traditional leader. Kabaka abeera kabaka. Kati bw'omuggyako amaanyi aga administration, n'omuggyako legislation, n'omuggyako taxation, oba aba kati Obwakabaka bwakkiriza omulabe waabwo n'abusinga amaanyi, obwo buba busaanyeewo. Wulira olunyiriro olwokusatu. Obudde budduka butya bannaye, musoke mulindeko nammwe. Olwokusatu. Toyanguyirizanga kuva waali. Tolemeranga mu kigambo ekibi. Toyanguyirizanga kuva mu maaso ga kabaka bw'aba akuyise, bw'aba alina kyagamba. Tolemeranga na mu nsobi bw'aba akunenyezza ng'alina kyakugjamu. Tolemerangawo. Tolemeranga mu nsobi, naye bw'obeeranga mu maaso ga kabaka toyanguwa kuvaawo. Asobola okuba ng'alina kyayagala okuwa, kabaka alina obuyinza okugaba kyonna kyayagala. Kyobulaba bw'oba ova mu maaso ga kabaka, ovaayo ng'otambula bwoti, asigale nga Wire sooka ogire. Kozi kiki? Nkuwadde gwe mu musajja wange ow'ebuwama. Era bwakimpira nangamba nti ebuwama yenze. Ebuwama baba tebalina kye baŋŋamba. Toyanguwa kudduka kuva mu maaso ge, kuba kabaka yenna buli ekimuvaako kya makulu. Ate bw'aba akunenya ng'alina kyakugamba tolemera mu nsobi giveemu mangu, kuba kabaka yakunenya. Oyo ye kabaka Bayibuli gweyogerako, bwe Obwakabaka Katonda bwe ya installinga ku nsi. Wulira olunyiriro olwokuna. Kubanga akola buli kyayagala. Toyanguwa kuvaawo kuba akola buli kyayagala. Nkugambye Herode yagamba omwana we, yogera kyonna ky'oyagala nkikuwe. Omwana n'abuuza maama we n'amugamba waliwo omusajja eyambonyaabonya obwedda, saba omutwe gwe. Yakobo. Omwana n'asaba omutwe gw'omusajja ne baguleetera ku lusaniya. Kabaka asobola okukola kyonna Bayibuli bw'egambye. Olwokuna. Kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza, era ani ayinza okumugamba nti okola ki? Kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza n'amaanyi, ani ayinza okudda mu kigambo kabaka kyayogedde? Museveni atugamba kabaka twamugamba talina buyinza, talina powers of legislation, taxation and administration. Bayibuli egambye kabaka ateekwa okuba n'obuyinza. Ekigambo kye buba buyinza, ekigambo kye gaba maanyi, kyayogera kiba kiwedde. In fact kabaka Bayibuli wano okusuza mu Bayibuli, kabaka yabeera true tibuhabulwa. Ekigambo kyonna kabaka kyabayogedde kiba kyekyo. Wano Museveni atugamba ffe twamubuulirirawo tasoloza misolo, no administration, no legislation. Obwo bwe buyinza. Kati nze mbuuza, lwaki obunnanfuusa obuli e Uganda okutulimba mbu tulina Obwakabaka? Lwaki mutulimba? Mwagala tugamba Bayibuli yetulimba oba mwe mutulimba? Bannaddiini ne muyimira ne mutulimba bannanfuusi mwe mu biganduula. Kabaka agamba tetulina buyinza, sirina buyinza. Mayiga agamba era bannange tulwane nnyo Buganda esigale ku ntiko. Ntiko ki? Uwulire ekitabo kya Zabbuli. Zabbuli 15 yino. Zabbuli 15 olunyiriri lwabiri. Kabaka yatuma
n'amusumulula. Ye yafuga amawanga n'amuteera ddala 21, n'amufuula omukulu w'ennyumba ye n'amuteresa ebintu bye byonna. Wano baali boogera ku Yusufu ng'ali e Misiri. Kabaka Faraawo ng'akozesa obuyinza bwe obw'obwakabaka yasumulula Yusufu n'amuwa n'obuyinza okukola byonna nga kabaka yabimugambye, nga Yusufu tokyamukwatako. Bw'osomawo wonna n'okkirira bakubuulira Yusufu bye yakola. Yamuwa n'obuyinza kubalangira n'amugamba n'abalangira bonna n'abambejja kati gwe abafuga kubanga kabaka akyogedde. Faraawo ng'akozesa obuyinza bwe yalonda Yusufu. Bayibuli egamba baali bamusiba n'enjegere, naye yalagira enjegere ne zimuvaako. Naye olwaleero kabaka najja n'agamba lwaki mukwata abaana, tunoonyereza abaana ba Buganda, ani asiba abaana, ani atta abaana, ne mwongera obbakwata. Bayibuli ebuuza ani ayinza okudda mu kigambo kya kabaka nga kabaka ayogedde. Bwe yatta Yusufu, Potifari yali takyayinza gamba nti nedda omukazi gwe yakwata yali wange, kubanga yali ku musango gwa reepu. Kabaka bw'aba agambye nti aguvuddeko aba aguvuddeko. N'amuwa obuyinza okukola byonna n'okusomesa abantu be. Yusufu ensi ya Misiri n'emudda mu ngalo olw'ekigambo kya kabaka. Oyo ye kabaka. Abakulu bayayanira kufuuka ba kabaka kubanga bo balowooza obwakabaka beetuuma bwetuume. Kyova olaba nti ebitiibwa bya bakabaka bibaluma nnyo. Baasalawo okusaanyawo obwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda balekewo bakabaka naye ng'obwakabaka babusaanyizzaawo. Bakabaka be balekawo babafuula ebifaananyi abatakyasobola kukola ku nsonga z'abantu be bakulembera. Kyova olaba nti Ssaabasajja Kabaka ne wayogera ekintu ekikyasobola kuteekebwa mu nkola kubanga bamunafuya. Kyova olaba Kabaka wa Busoga ne bwayogera ekintu kisigala awo nga bw'aba kyogedde. Kabaka wa Bunyoro ne bwayogera ekintu ekiba namakulu kubanga abakulu bamusalako bamulaga nti be bamaanyi okusinga ye. Naye tulowooze nti lwaki batya nnyo obwakabaka. Bakimanyi bulungi nti singa buli bwakabaka busobola okwekolera ku nsonga zaabwo, oba obukulembeze bwabwe buba tebukyalina makulu. Lwa nsonga nti buli kitundu ekirimu obwakabaka singa kabaka oyo yaba alamula nga yalagira abantu be ekyokukola, nga yasoloza emisolo mu bwakabaka bwe, ng'abantu batambulira ku oda za kabaka, bandibadde tebeetaaga pulezidenti. Kati abakulu bo bayayanira nnyo ebitiibwa okusinga obuyinza okubukwasa bannyini bwo. Balowooza nti kabaka bw'anaabeera n'obuyinza bwe ate bo ebitiibwa byabwe bigenda kukkakkana. Abaana baba bakkiririzaamu bajja kubeera batono ddala. Ensonga lwaki olaba nti buli kabaka waali ali ku dduka babanoonya kubatta. Be batasse wakiri obwakabaka bo babusaanyizaawo ddala. Kubanga tulabira ku bwakabaka bwa Nkole bwo bulinga obwaviirawo ddala ddala tebukyaliwo. N'abakyalina obwakabaka ng'obwa Bunyoro, obwa Tooro, obwa Buganda ossa n'obwa Busoga bwasigaza linnya nti bwakabaka, naye buliwo nga kifaananyi bakabaka tebakyasobola kwekolera ku nsonga zaabwe okulamula mu bitundu byabwe bye balimu. Oyo ye kabaka. Ffe tulina kabaka asooka okusaba olukusa ofuluma. Faraawo asumulula Yusufu ave mu kkomera. Ffe Abaganda tusiba ku street, furi kabaka, furi kabaka, furi kabaka, kabaka jjanjabwe, furi kabaka. Ani asiba kabaka? Bannaddiini muli bannanfuusi. Muli bannanfuusi. Muveeyo mubuulire ensi amazima. Kabaka nga amaze okwogera nti bannange abavubuka tetulina buyinza, abavubuka mulwane, munwanirire tufune obuyinza bwaffe bukomewo. Kitegeeza powers of taxation, legislation and administration.
Banadini ne mujja ne mwebaza Katonda Mukama tukwebaza olw'obwakabaka n'okutuddiza kabaka era atudde ku namulondo y'abajjajjaabe era alamula ng'agamba talina buyinza nga Museveni agamba traditional leader lengere embuuzi bannanfuusa abafalisaayo mu matanvuuwa mu maganduula mukijja w'ekyo nga Museveni agamba obuyinza wabula bannange kansooka enziremu nkakuba nkantukano nkawulire bisajja mmwe. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But ulira obwakabaka buvaawo senga bubeera nga bulagajjadde. Tebereza mu 93 mu CA gye bawambira obuyinza bwa kabaka ne bamukomyawo nga omukulu w'ekika. Tugenze wa Nabukadduneeza Daniel chapter 4 katuyite mu kyawandikibwa kino mangu obudde nga bugenze bannange. Daniel chapter 4 essula eyokuna. Ekigambo kyali nga kikyali mu kamwa ka kabaka eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu nti gwe kabaka Nebukadduneeza kyogerwa eri ggwe obwakabaka bukuvuddeko era onoogobebwa okuva mu bantu era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko era oliriisibwa omuddo ng'ente era ebiseera 7 birikuyitako okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu era abuwa buli gw'ayagala. Mu ssaawa eyo ekigambo ne kituukiririra Nebukadduneeza n'agobebwa okuva mu bantu n'alya omuddo ng'ente n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu okutuusa enviiri ze lwe zaakulanga ebyoya by'empungu n'enjala ze ng'enjala z'ennyonyi. Ennaku ezo bwe zaggwa nze Nebukadduneeza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu amagezi gange ne ganziramu ne neebaza oyo ali waggulu ennyo ne mmutendereza ne muwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe kubanga okufuga kwe kwe kufuga okutaliggwaawo n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe n'abo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu era akola nga bw'ayagala mujje eri omu ggulu era ne mwabo abatuula mu nsi. So si wali ayinza okuziyiza omukono gwe newaakubadde okumugamba nti okola ki. Mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu n'olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu n'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya ne nywezebwa mu bwakabaka bwange n'obukulu obungi ennyo ne bunnyongerwako. Kale nze Nebukadduneeza mutendereza era mugulumiza era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu kubanga emirimu gye gyonna mazima n'amakubo ge ga nsonga n'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeeza. Nabukadduneeza yagenda ne yeefuula ekirala ku ntebe nga tamanyi muntu yenna nga ne Katonda takyamumanyi. Katonda najja nga amuwa ebintu bingi okutuusa lwe yaloota ekirooto ye yennyini n'akiroota ne banoonya amakulu gaakyo ne gabula ne baddamu ne banoonya Danyeri nga bulijjo. Danyeri n'awulira ng'ennaku emuta n'agamba tufudde n'amugamba Danyeri nga weesise mbuulira amakulu g'ekirooto kino. Danyeri n'amugamba ogwo omuti gwe walabye omuwanvu nga gugulumidde guyingidde eggulu ye ggwe ogulumidde n'oyagala okweyongerayo okutuuka eyo naye bagenda kukola ekintu bw'otakyuka Katonda agenda kukola ekintu munnange ojja kukikwasako emikono ebiri. Ojja kusoma chapter yonna ey'okuna ojja biwulira ojja bitegeera.
Nebukadduneeza yasigala mukakanyavu ng'awulira amaanyi gamuwala nga yenna awulira waali lumu n'atwala agamba Nebukadduneeza byebino ebintu bye neekoledde n'emikono gyange n'amaanyi gange naye Nebukadduneeza nga sisaaga yali yakakyogera ng'ekirooto kyamugamba ogenda wali wakayita emyezi 12 mwaka mulamba nga bamaze omuvuunulira ekyo ekirooto oluvannyuma lw'omwaka Katonda yamuwaayo omwaka omulala mulamba ogw'okukakkana n'atakakkana yali yakeewaana mbu yabikoze mu maanyi ge Nebukadduneeza n'akyuka n'afuuka ensolo Nebukadduneeza n'akyusibwa naye njagala okugamba nti emyaka 7 gye yamala ku ttale ng'ali omuddo nga nsolo Mukama yakuuma Namulondo ye tewali yagiwamba Mukama yakuumira Nebukadduneeza Namulondo ye tewali yagituulako kabe mutabani we kaaba omuntu omulala yenna eyeegwanyiza entebe ye tewali yagiwamba Mukama yasigala giprotektinze n'amala ku nsiko emyaka egyo gyonna bwe yeddamu n'agamba naye Mukama nkooyo okulya omuddo mpulira nfwa kati gwasinga n'addamu Bayibuli egamba n'amuddiza ekitiibwa kye n'okumasamasa kwe ne kweyongera n'amaanyi n'ettutumu n'akkiriza okusinza Katonda ow'eggulu n'alyoka Katonda n'amukomyawo ku ntebe ye Mukama bawo omukisa obudde bugenze Mukama bw'anaaba yagadde tujja tutandikiraawo obwakabaka busobola okuvaawo nga Katonda yabugjeewo oba nga Katonda yagjewo kabaka busobola okuvaawo senga tebugoberera nnono za Katonda principles z'obwakabaka obwakabaka bwe bulagajjala ne buteerwanirira busobola okusaanawo kyeŋŋamba bakabaka bonna kabaka wa Busoga nga wakomandinze Busoga tewali komanda wa Busoga okujjako kabaka wa Busoga tewali komanda wa Buganda okujjako kabaka wa Buganda kabaka n'ayogera kino n'omuntu omulala yenna n'ayogera kino ffenna tugenda wa kabaka kabaka wakyoli nababuuza bakabaka temusobola kwogerayo ekigambo ne mwekwata 3-4 ab'obwakabaka obuddiriŋŋana Busoga esalagana ne Bugisu esalagana ne Buganda Bugisu egenda simanyi musalagana n'akyoli waggulu eyo bakabaka ne mwogera ekintu ne muyisa statement olaba bakadama tusobola okwebeezaawo ku WhatsApp group ne tuwangula wali batenda Abawarabu amaanyi simanyi n'emputu waliwo abaana be tusesemeza Abawarabu nga tukozesa WhatsApp groups masimu kyemugamba bakabaka temusobola kukolayo WhatsApp group y'abakabaka 3-4 Buganda esalagana ne Tooro esalagana ne Kasese owa Kasese n'akomandinga owa Gundi wa Tooro n'akomandinga owa Buganda n'akomandinga Busoga n'akomandinga ani ayinza baddamu ekigambo kyammwe ani ayinza kiddamu bwe mutategeera maanyi ge muyina Mukama ge yateeka wansi w'olulimi lwammwe obwakabaka mujja kuggwawo naye obwakabaka tebujja kuggwawo nkugambye Katonda yatereka Namulondo ya Nebukadduneeza emyaka 7 nga tewali agituddeko bwe waliba Katonda bw'analaba nga mwebase alisitulayo omuntu asobola okukola ebintu amutuuze ku Namulondo eyo kuba obwakabaka tebujja kuggwawo mu Uganda ne bw'oba ofa njagala kabaka omwavu eyo akozese amaanyi agali wansi w'olulimi lwe kubanga luli twali tetubimanyi senga kabaka w'e Kasese ebyamutuukako Tooro yakomandinga Buganda n'ekomandinga Museveni yalisesemye kabaka teryalituuse n'eyo naye yasooka n'amutuuma obuyeekera kiri kye mbagambye ekyokukyusa erinnya yamukyusa erinnya n'amuyita omuyeekera kati nga buli omu you have to distance yourself away from kabaka w'Enzululu because he is a kirumira mutuma he is a muyeekera olwaleero bwe tuba tubitegedde bakabaka mukoleeyo ekintu ani ayinza okukomandinga Buganda atali kabaka ani ayinza okukomandinga Bugisu atali omukuuka
naye n'owulira mbu simmanyi kabaka yingini yafudde ey'emmotoka asala gavumenti emuteremu yingini oba yali kabaka waawuoyo oba mukuuka oba waabagwere mbu alinda Museveni amuteremu yingini. No powers of taxation, legislation and administration. Bannaddiini muli bannanfuusi mubuulire abantu obwakabaka obutuufu. Ani ayinza okudda mu kigambo kya kabaka? Ani ayinza okudda mu kigambo kya kabaka? Kubanga kabaka akola nga bw'ayagadde, nga bw'alabye bw'akikola. Nkugambye Katonda, omusajja Dawudi yakolayo ekintu ekyewuunyisa. Yalengera muka munne ng'anaaba n'agamba bamuleete, ne bamuleeta. Ne bamumuleetera. N'agamba ne bbaawe kati obanga bbaawe bw'antu bwenkoze ne bbaawe afe era n'afa. Kabaka Katonda yamunenya. Era Katonda ye yamunenya n'amugamba gwe ssebo. Maama newankubadde nakuwa obuyinza ne munno n'omugira ne munno n'omutta kakati nze nkwekwatiddemu ogenda kumpulira. Tewali wayinza kudda mu kigambo kya kabaka. Ntwala omukisa guno bagamba bino Museveni byayogera ge mazima. Mu Uganda temuli bwa kabaka. Kati tuli mu moment of truth. Gano ge mazima. Mu Uganda temuli mu bwa kabaka. Kuba tetulina kabaka alina kyagaba. Tulina kabaka atuuka atya okujjanjabwa n'agende wa Museveni amuwe. Oya. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But ago ge mazima bannaddiini babalimbi. Bannaddiini babalimba mu Uganda temuli mu kabaka. Muli mu traditional leaders. Webale Mukama kati omwe wa Mukama ali kunze. Kati bwe tunaddayo eri munambulira by'omumbulira. Ago ge mazima. No powers of taxation, no powers of administration, no powers of legislation.